Yo gali amanya agetika agagenda musabo bakutuleko balokuba getu yo nakanjako getu yo nakanja njagala fenga azunga njagala fe kati mbuza ngo wabigira wata bimanyi obigira mama obola dochi manyi twali abantu abatambulanga naye nga bafadda nga mirambo abadochi manyi nga bali rest in peace nga bafa ngo muto mulaba atambula naye nga yafa Gaya fadda. Gertrude nakajako kazunani nakamia hajora bana kulogera. Nani kusonse ujeo gali amanya agetika agagenda musabo. Bogamba bana abantu nga bali rest in peace. Nega bale kuno bataya bana abafedda. Nebabazika nabula nebakomonga baluluma nebataya nebagira mizimu nebayambala abantu nedda nyabo nga tebafa nti babazika nti bafa nti bafu babazika nenga kwe bali balamu nenga bafu bataya mizimu ejitambula sikutegedde totegedde mama sikutegedde abantu nga kwe bali obalaba nti gundi wuyo atambula nenga muzimu nga mulambo yafa nga bamuzika nalamuka nga tebamuzika kulamuka nga kwali alya nemmere nga mufu alya nemmere atambula nga atayaya naye getu sometimes eriya abantu aba emirambo ng'omuntu omulaba naye nga mulambo bafa nga mulambo gulya nemmere nga gutambula oli mizimu oli omukujjo siri kujjo naye nga gye bali era tunadde ali mu kafunda ebbali nga tuli mu kamera njaba kumenyera amanyi ongambe nti noli babali nga bali emmere nga balamu mirambo eyo tuveeyo Lozeti eyo tuveeyo naye nga bannange twakoleddeko eno e Dubai office empya ya Nyondo Media eyetaaza ekizigo Nyondo Green wekiri naye ate ne Sharujah tetwaviirayo ddala era office Sharujah gyeri ne Dubai tulinayo office empya bannange wanene walungi gwatanajja kulabayo oyina Lozeti mango gy'olaba nzeyo leero nzize mbadde bize ndabye nkwasaganya rero nenga akampiteyoko ate nkolereyoko so tuli Dubai bannange nenga mwebale followinga ekyo kyabinati wano kumpi ate metro etuli kinya na mpindi omuntu aviremu wali nagamba Lozeti weninze anaini tali era ndabye ne wali bus ziyitawo metro ziyitawo ne ziri kumpi omukyalo n'omulaba atambuza akanyonyi ako buli kawungeezi kanegwe mulimo gwe gumusasuza nino osanga omwana w'omuntu n'omugamba nti munnawe nakubonaaza akanyonyi n'akugamba nedda ate nga ndaba si muddugavu si muddugavu naye gwe mulimo gwe kutambuza akanyonyi kaako tekamusasuza akatambuza anyway muli mutya abaganda baffe muje baleko ekisibo tunatera okukikuba olukumu mutwe abantu tusiibye abamu tubatusibirako bannaffe abamu tubatusibuluka naye twasiibye mbadde omu ku bo teka nzijukiza nina mukwano gwange muwala yasiibiddeko boyfriend amusibirako buli lunaku yamusibiddeko olunaku lumu yamusiibiddeko sibo kyonna anze nyine yansaba okumusibirako naye nze mbadde mulaga nti waka ngendayo ne India naye nga saasi ne tusibulukuka ndyaga nalyako naye ng'osibira otya boyfriend ate oba omwagala gaba katolina mukwano sikyalina laavu anti kati bo baliravu bakyagirina buba busiru Lozeti anyway abe Sharujah muli omutya banange tubatumiddeko wiiti mu bale kwasaganya mirimo kawa mu bale kubanga ate mukola getu nawe bale kujja ate kubanga okolera eno naffe we bale nnyo balire ddala bakilanti bafe abalungi mwenna tubaagala nnyo abatuwagidde mwe bale nnyo balire ddala era nga tukyagenda maaso n'okubanga tubaweereza olunaku olwaleero ndine getu tulina kubanga ate alina ensonga enkulu gyasazeewo okubanga tujogeramuko olunaku olwolwaleero tusinkana okusomooza kungi nnyo wano ku ddungu ebizibu bingi nnyo
naye tuba twetaaga tufuna solution ate ejjawo ebintu ebyo oba okufuna magezi agasooka to preventing ekintu ekimu nga tekinakola ki tekinatuuka wamukuba omuzungu yagamba nti prevention is better than cure sibwe kiri muganda wange manyika fulufiga mbuno ki pule leave people to be anyway tugende ndowooza banayi tuli ku mulamu gwa abakazi n'abawala bafuna embuto ku ddungu ate mulina biwandiiko omwami oli mu overstay n'omukyalo oli mu overstay kyokka ne mufuna embuto bane muba mufa ki n'ensi busiru nabakyo bwe mwolesa okuzaala musango kuzaala si musango Rosette naye manya ennaku yo bane okubeera kudunga tolina bipapula ali n'ofuna olubuto eriyo omuntu asobola okugaya ekintu kyamanyi tasobola kukimira oba abamu laavu yebaziba amaaso oba busiru munansonyiwa okozesa olulimi oluvuma naye waliwo bakazi bannange bendaba nga obwongo bulabika nga bwayikamu obuugi tolina mpapula tolina bikwogerako oli mu overstay nonosalawo ofuna olubuto ate nno wofuna olubuto lufune neddeeka Uganda ozaalire Uganda kati gwe kikwatirako wa kikulumira wa kikunyiriza wa kinyiza kubanga tuli kuno kati ne poliisi okwata ennyo abawala ennaku zino poliisi eyiganya nnyo abakazi obakwata kiva ku ekyo obwana buli kuno obuna Uganda n'obuboggo buli kuno butayaaya tebuna bwogerako abamu obwana bukuze bulinga myaka 10 n'okweyongerayo buli kuno kati abantu tamanyi ensi eno tugifukidde ekizibu talina nakirowoozo nti alifuluma nti alifuluma naye nga bannange ensi eno ffe tugyonoonye UAE tunenya abana abatuyiganya naye nga ffe nyininyini ffe twereetedde ebyo Polisi kati nkambo omuganda wange eyola abakazi bokka bokka oba lwaki songa omwana tewali wadde ssuubi nti oba nadda n'ewaka oba ki nga tebalina ssuubi nti omwana alidda n'ewaka okitegeera so bannange bakazi bannange mweddeko family planning kweziriku naye tebaziseera ati geto omwana oveerye ewaka oli talinayo mwana omwami namugamba munange ezaala atijukana obutemu kintu kibi muba mukyali mu kikolwa ekyokwesanyusaamu ate munange obuto ne luluma tolwetegekedde neno gamba kifo kyokola abortion lwaki sizaala mwana kanda yagabirira olubuto ati gwe kikulumira wakikwatira wange obulamu bwoli yakiguddemu nze wekinnumira waawano kutubonyaabonya ffe nga ffe kutubonyaabonya batusonza ssente z'abo abantu abafunidde kuno embuto ne babeerako n'atuusa emyezi 9 n'azaalira kuno abamu bazaalidde mu bed space ne badda mu kutusonza ssente okitegeera batusaba ssente z'obuyambi okubalabirira poliisi webakwata kuba wekukwata ng'olina n'omwana tekukkiriza kutwala mwana wa Uganda ne badda mu tusonza ssente mubayisa kitabo baye naffe tulina ebizibu byaffe mulekawo tusonza ebintu ebyekisiru nze kyekinyiiza okitegeera no point kyekinyiiza Rosette okitegeera ensi eno tugifuukidde ekizibu ffe abaddugavu manya abantu bakyawanya omuntu ayogera amazima naye nga kyenjogera kyekituufu abaana ebiseera ebisinga mbagamba nnyo nze nyina omwana eyaŋŋamba gwe nga wafuna olubuto gwe nga wazaala anti omwana yakiŋŋamba gwe weesobola kati enewe ng'oggyeko n'ekyo naye kiba kirungi nnyo omuntu tegwandibadde musango teyandibadde ensonga nkulu nnyo naye kyoyogeddemu kaawo ate n'otandika okutaataaganya omuntu omulala sometimes oli wagaana agamba sinawo kasente nga lubeera lutalo ne weebuuza gw'oli otegeera kiki wajja ku ddungu kunoonya ssente so kunoonya baana kiki ennyo ekibeera kikulinza nnyina omuwala
eyajja nga bukyali nangamba Rosette amazima gali nti omwana olubuto nazudde nti ndi lubuto giri myezi nga 5 mukusoka yali angamba simanya myezi nga nsobola odujjamu ne muganda wange ebitu by'okujjamu embuto omwana wuyu yatonda dde emugamba sisobola kuwagezi dijamuluki lubuto wabula tambula ofulume nga bukyali ndi ande sina byogera ne mugafuna outpass okoleshi ofulume tolinda lubuto kuddamu kweyogera ko wadde mwezi ogumu bweguti ofulume omwana yakolashi yasigalawo nalabanga ndowooza obanze mumalira budde nalabanga obanze obakale bandi musiru mulinga nabagamba gwe nga walufuna n'oluzaala omwana munenga akolashi ngasigala muzenga mayinti namagezi gena mungu yakolashi yagatambulirako muna buli muntu n'omukisa gwe sikwogera bikudala mu mbeera ki buli muntu katonda buli omu bagamba omukisa gw'embuzi teguyisambwa omukisa gw'embwa teguyisambwa malagala owulira so buli muntu n'omukisa gwe okitegeera kati munnange omwana ngenda kuddamu okumuwulira nga nkubira simu Rosette ndi wano sina kyakola sina kyakulya sina gyendaga ne muganda wange amazima gali sina kyengenda kukolera olw'ensonga nti nakugambirawo before tambula okole ki odde wakanga bukyali abantu wano ku ddungu balina ki ebizibu byabwe yensonga lwaki sikyagala nnyo kuleta baana abo balagana mu musondere lwaki olowooza naggwamu amanyoza kunaba nti balika babundabunda naye omwana omuwa advice n'omugamba mukwano sigala mweyo ennyumba bona afuluma wabweru tuso okusula wabweru owulira n'omugadiya ogira okyayiribayoko omukazi ambogolera nze omukazi ambogolera tebakusasula bansasula owumulamuuko mpumulamuuko bakuwa sente zo ye oli emmere ye wobanga olwadde bakujjanjabisa nti naye nze mpulira nkoyo omukazi okola ki okumbogolera n'omugamba mukwano kigumire ekyokubogolera tebagenda kubogolera mpaka owulira wenagamba zo sibisobola ngenda kuvaayo navaayo at the end of the day nakubira simu nagamba munange nkale wangamba ne ABC kati nkukolera ki muganda wange abantu nga bakowu waliwo yambuza nangamba Rosette kyogezako kugamba nti kati yaterera tokyali bana bano bansula wabweru bano batwazadde ABCD nembaga muganda wange bitebisobola kola ki kugwawo webiri nenga nange omuntu pulya nkoyo kola ki okutengeza abantu olw'ensonga nti abo botengejjesesaako abantu nabo entegeera ya bulusi nki ntonotono omwana omugamba ddi atofuluma kiyumba n'afuluma nama nakubira essimu nga kaabira nti ate ndi wano wabweru nsula wabweru nnyambi otya okiraba then n'omulala kati kikulaga nti obanga abaana bo baleeta nnyo olinagamba wuuno nzuno bagenda kulimbanga baddukeyo abantu babakole ki ate kalina okusira ku kyendaba ssaawa eno ekintu ekitambula lwakuba nti of course tetujja kugwa nga mumanyi kola bintu olusi n'abantu bannaffe bano oli najja nagamba munange Rosette ABCD nabo bazibumuuko kano zola byatuse ku muganda wange SB4 muganda wa SB4 story ndowooza ogiraba story naye saaligigoberera before ninagiwadde akadde nenjidamu kemabega nenjiraba nendowooza olaba ekitambula ssaawa eno muzibe engeri gye yeefuddemu so beba abantu betusisinkana nagamba muganda wange ABCD ku ssaawa esembayo nagala akwefuulire ate gwakufuula omuki omubi kati awo ogeziwalamuuko kyova olabanga ebiseera ebisinga leeta stories naye nga mbanziresenga kyakuyiga eri abalala wabula sikyaleeta story nti uno mwana mukole ki musondere okitegeera buli obanalaba ng'ekyo nabo kola bye baagala ate munnange njagenda ku nyondo milira bajja kusondera ssente nkole kino okimanyi nti kati kyonna kiyize nafunye nakirabidde ku mwanyina SB4 nti omuntu ajja kujja mu kiti kye okimanyi nti omwana ajja kujja akulimba ekintu bwamala kikulimba lima mti mbeera gyalimu nenga si gyalimu abali ebbali abamumanyi bagamba mulimu kizanya muli esente nenga alina kyo sense gwe sikyoliko kyemudde nkugamba Rosette nti omuntu waba azze wuwo nga azze waffe ku media najja nga mulwadde yetaga kuddaka oyo ye muyambe ngolabira ddala mulwadde ono nti nfiiriddwa bya ddala muntu yafudde waliwo neyangamba waliwo n'abatta abantu abaafa edda kituufu nnyo ne baleeta ebitabo abantu bakola ennyimba ezitaliiyo oli n'afiisa omuntu nga mulamu nga mama we yafadda waliwo yafiisa X n'agamba X yafiisa X n'agamba X wange yafudde mu nsondera amabugo ne bayisa akatabo tata omwana wange yafudde naye nga yafadde emyaka egyayita neddamu n'afa n'afiisa jjajja n'afiisa maama n'afiisa n'omuzukulu w'omuzukulu hande bakuzaalibwa akatabo ne kakola ki ne katambula kati social income eriwo ssaawa eno naddala ku Shalujja mana Shalujja ate kyasusse
Chalujja kyasusse. Fena tufiirwa ate tukyafiirwa ate naffe tufiirwa naye tukole ebintu ebiri ku alaali. Bannange mulekawo okulimba ennyimbe. Bwe bavaawo gwe tayagala kuziika omuntu wabula komishoni ngata maama naye nga maama gyali atemya komishoni wamala okusondebwa nga yagenda ng'akola ki. Bannange bwe muba mutuuyanga lyo kikozeeko bannaye wekube mutima wekube ekikonde emirundi 5 gusiigidde ddala. Bannange tusiisire naffe tuli bantu tukoowa nabe tulina ebizibu lwakwegumya waliyo abasirikale eze getusisirika kyawe naye nga nabe tulina ebizibu ewaffe lwakwesiga Kanyodo Glim netushanana tujja mu kamera nga tulabika bulungi oli nagamba abo bakikuba banyire balabika bulungi kumbe kazigo kakweka ebizibu byaffe. Okitegeera ffenna tulina ebizibu naye munnange tetutabeewaffe omuntu yafedda omule mirembe. Lwaki omuntu omulundi ogwokubiri ate bagenda kunyiiga tebagala mazima kunyiigira nze munaye sikyatya kunkyawa gwamanyi tujja bagambangako amazima naye ng'abeera afiirirwa atanjagala gundi saha kingi saha alina akantu keyalese atanjagala ate namu nekagamba nti tujja kubagambako tujja kubagambako yagamba tamwagala yamwagaliza kufa aze sikwagaliza kufa sagala mulabe wange afedozeti njagala obeerewo kiba kibi njagala obeerewo nagamba nti tonjagala nate zijagala ofe njagala mubeerewo ate nnyo paka kuwulira bubi paka kukadde bakotekote nga bakulaba nga munda njagala muwangaale nnyo emyaka bufuku nnya nga balaba mundabeko ate baziba maaso ate baziba babeere nga balaba naye nga bannange abaana abawala abafunisa embuto ez'akadongo bw'oba ofunye olubuto ng'olemeredde obuliddwa ssente ezidde eka ekyo tujja kiwuliriza kuba okyokugyamu olubuto sikirungi jangu bannange ogaye bannange akukasondeka agende akasondeka naye ate ojja ku midiya tusobola okuyisa ekitabo nitukuyamba naye bw'ojja tusooka kutwala mu ddwaliro okukebera kulabo badda oli lubuto tujja kumala kutwala mu ddwaliro okukebera nti mweruli Zainabu Aziz afulumya abaana nga tukolagana ne Zainabu ng'akufulumya okitegeera basoose kukebera mulekerawo okufuna embuto mulekerawo bw'oba owulira nga ddekerawo kwega kujja kufa kireke kiveeko aye nammwe abasajja oba owulira nga tosobola kwesobola kuyamba gwefunisiza lubuto zipu yo gisibe oba nakasabuni gyekali n'omufeesa akulamu ekituli so options nyingi agenda afire kasabuni bannange ffenna tujjanga tulina ebizibu byaffe pane mulekeraawo bagambeko nabo mulekeraawo mukaseera kali ak'okunyumirwa babeerawo basinga n'okunyumirwa otayaaya n'onyirira gwe nga munno omufunisiza olubuto aboneebona adde Uganda ali enfufu gwe ng'osigadde kuno ofunisa abalala mbuto mulimu n'abaana betugira mulimu n'abaana betwadvisinga n'omugamba ofunye egenda so omusi babiri waliwo ne gwe nawulirawo saawa no baba nakati bakyamusondera waliwo gwe nawulira isori na Julia tibamugamba nga agenda agamba sireka musajja wange ku ddungu akayoyo sireka musajja wange ku ddungu bajja kumutwala nenga omusajja ali bibye n'amugamba nti ogana ogende waka sigenda kuwa buyambi era omusajja kituukiriza ye n'agenda n'awasa omukazi omulala gwamanya naye kyoluusi olumu bakazi ffe tulemerako ennyo manya abakazi tulemerako ate laavu y'okuddungu yakwesibako okimanyi laavu y'okuddungu yakwesibako Rozeti abaana beesiba ku bannaabwe abaana ne beesiba ku balenzi kwetungako lwampaka abalenzi n'abawala baliwo basinga okwetunga ku bannaabwe abalenzi ze kyembalabamu baagala alyeko buli ateme hano yona yera anyumirwa nayagala nanyumirwa nalemerako nja kwetungako paka kuwulira bubi okukakana ofunye lubuto oli yakwetamwa dda nga lwaki takusuula waawo
Love ya kudungu lwaki esinga kuwunza baana bawala oba baba desperate nnyo ndowooza mama kubeera desperate nnyo anyway olabika oli mutuufu nalowooza nti oba ono gajja muyimirirawo naate nga naye alina byanoonya naye nga nti alinayo byanoonya naye lwaki n'abasajja bano kudungu bawasibwa nnyo nabo balina ebizibu balina ebibookya ate munnange ensiyakulaba twalinga tugamba shuga mami okimanyi muno kati waliwo n'abawala abawasa abasajja nga basinga n'emyaka n'okudungu babawasiza ddala nga yo mwalagala kimu kumuwuuba na waliwo no n'abafumbirwa ku kaddeeka waggulu musajja n'afumbirwa waggulu omuwala ng'omwala yasasula akatanda nga yasasula akatanda musajja bwaliwo yangamba mbu namugamba nti nanga muganda wange sobola kubeerawo nga siwuubiddwa nga toloza kitawuubiddwa ayina kibusiiwa abakazi abaana ebibasiiba mu mbugo kwata ekiyinja weetakule kusinga otumalako emirembe banaye obayo kyayaka biriiti obayo kyayaka omuliro yenga kamulaliyiwayo ekikusiiwa kiwona lwaki mutumalako emirembe anyway si byakusaaga si byakuseka naye nga eno message kegende mwenna abawangalira wano ensonga enkulu yatuleeta kunoonya ssente oba kukola ssente era bino byokwagalana si musango naye ate weepimire weegerere ky'onaamalawo nti yes ndi kudunga omuntu gwe ndi naye tuli ready okuzaala emesagi yaffe kamesagi kaleero tekabadde kawanvu kampimpi naye kansubire nti kalimu message ennyuvu bajja kategeera kamesagi kano kabategeere oba mukategeere mujja kategeera olina akatalekeka naye nga Sharija enyuma yerimu omulogo Sharija yenyuma nze erimu kunnyumira yerimu abalogo ene waliwo yagambye mu Sharija nadduseeyo oba kyekyanzulusizaayo naye sadduse Sharija kubanga tulina edifices zaffe ziri Sharija era olwolumu nzijjayo ate ne Sunday yewedde nakolera Sharija so kati sisobola ate kudduka head offices just tugaziwa ensonga enkulu si ya kudduka kuba effices zaffe wezirira wezaali nakati weziri wabula tugaziwa kubanga ne Ajuma ntwagala kulumba ne Abu Dhabi twateekayo office olabereyo omwana onabeere nga waliyo ki naddala Abu Dhabi eno Abu Dhabi kuba yo walako ate gye tusansiza okubeera n'abantu era abaana ba Abu Dhabi mwebale kuwagira abaana ba Abu Dhabi bambi mwebale nnyo ba house manager mwebale amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim.